Kwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda mu Kamoli amanye Ndoboozi Mampita Ntambi Jimzo anamba Rich Boy Maxud Junior. Nakulwa leero tukuleetedde bice bigenda mu maaso mu entertainment industry ya Uganda kyekusaba kimu subscribing this channel oberenga ebintu oyifuna live loud and clear ku simu yo naona ne ku laptop yo. Waliwo video Rodney Wike abakojiya fulumiza mbagita sabisubira neno video eno Rodney Wike abakoyagedde ku bintu bingi ebyenjawulo ku bayimbi banzi nga Sindi balina hit Shiba Kalungi simanya yazaala nazimana ennyumba biki naye ate mu video eno oba video y'oluyimba lono yataddemu nti abo ba Palaso bavaako nabo ekityo music tebakyamusobola. So mu video eyo omwami Rodney Wike yagenze mu video eyo anatekamu ebifaananyi bya Palaso ebya video ye gye bayita tunywemu ku lwekyo kosa ne video endala twakireeteko nakubalero nti Palaso yagenze ewa lawyer Katende mwakyo namuwa ba lawyer abalala okuba nti basuwinga Rodney Wike ne team no sleep okuba nti agezaako okukozesa commercial pics oba commercial brand ye nga Palaso nga tamusabye lukusa n'agiteeka mu video ate teyakomoko n'abanga amuvuula. Palaso yagambye ba lawyer be yainstructinze ba lawyer be badraftinga omusango guno babeere nga bakutwala mu courts obuloba okutwala mu commercial kuba Palaso agamba nti video ebifaananyi Rodney Wike yakutte byatwala video byatwala sente za milioni 5 nabekityo nga n'omuntu yakuba ebifaananyi ebyo yamusasula emitwalo 8 ejje Uganda. So n'olwekyo agambye nti Rodney Wike yalikozeseza ebifaananyi nga talina wa mulumi naye kimulumye nti mu sente ze investinga mu ebyo bifaananyi omukulu yakutte n'abiteeka mu video ye ng'ate tabiteeka mu mutima mulungi wabula okumuvuma twogerera. Palaso atutte team no sleep ne Rodney Wike mu kooti bino n'ebirala bye bolinda mu mawulire gaffe agaddako nsigadde Ntambi Jimzo Rich Boy Maxud Junior. Bye bye.